Kaakati nze munnange Malevu siri ready kuddamu beera naye kubanga mwana yanswaza nze nagamba mpunu nabadde n'abasajja nga 8 simanga nina owokukalina simanga nina owowa n'avaayo ngenda bakansolinga ngenda batuuza bakansolinga nze ndi muganda wa Malevu ate ampulirizaamu nnyo nze saagala kansolinga njagala kufuna walala wembeera njagala kufuna wembeera tujja kufunira tofaayo ngenda kwogera munaye kale tukufunire wobeera ye tasobola kunfuna tusobola kwogera naye nanfunirawo tekisoboka ajja kufunira gwe kakana nja kwogera naye tofaayo njagala gwe abanfunira njagala gwe abanfunira wangi maama ye kati ye twayawukana nze naye byaggwawo ate katosobola mukola nogamba ex w'omufunire ew'okubeera gulabe ekyo kisoboka kakati oyagala kutwala muganda wa Malevu nze sasu oli ow'emmotoka ya bbulaaka sigimanyi nagimanya mbadde mmanya asobola okumpaayo ku buyambi ojja gimanya kakati ati avuga ne Benzi nze nja kufunira tofaayo kale neyanziza bera bulungi mpa adijja oyo Deriki ate omwana omaliriza okwanye mukwane olowooza seewangulidde kubanga yandigambye nti yazinteekamu akalango ako twakakolere okweyambaza nali neeyambaza kati sikirabawa kakati omusajja wali omuwaana nti akolera ki yali akola ki yes namuwona no yeyantuusa kugundi ku media ku TikTok kuki ewo omukyalo oyo gwe twakolera yampa wiigi ku wiigi z'olina nga bakuwaddeyo akawiigi kamu n'ogamba omuntu kamuwaana ntuusizeewo omukyala mpadde munnange etasiima ebulagiwa bandibadde bannyongera nno oli mukyala mulungi lwakuba Malevu teyakkwata bulungi awawaana Malevu mu kamera abantu genda baddizaawo a few moments later nakakati ku Malevu abanamawulire bakwata video kati Malevu n'avaayo n'awanda omuliro simanga omukazi nza nnemye omukazi mulaba n'abasajja oba yalona n'abasajja bameka nze sibamanyi bayogerako kati gwe teweewozaako kitegeeza naawe omusajja wayita omwagala I'm too beautiful for that nonsense ekikigwe yes we bakukwatira mu musango teweewozaako oyo katemba simukola olaba neerijje namala emyaka 4 seebuzaako amubuulirira omwana azze wano andopedde emisango mbuno bayawukanira ku live ani gundi n'agenda ku live y'akabaata n'agamba onaafulume mu nnyumba ya mukwano gwe omwana nga namubuulirira bannaayo adijja tewali tekitakoze wayogerako ne muganda wa Malevu Deriki toyogerangako naye ng'ate agambye yakubuulirira wabuulirira ni wabuulirira omuwala oba omulenzi Deriki omulimu gwe nakutuma tewagukola nabuulirira omulenzi ng'amanyi ajja kubikola byonna naye omwana oyo Malevu tawuliriza tawuliriza alina omutwe omunene simanyi kye tugenda kukolera Malevu kubanga oyo Malevu okudaga abakazi aba buli kika buli budde naye ajja kutereera alina bye yaŋŋambye awo ekiro naye andaga ali mukubo ajja kutereera bijja kutereera yafunye dde omukazi omulungi ebyange ne Hanebbe nali nabyesonyiwa wakita saagala nkulembeze ne Hanebbe tetukyasobola kuddiŋŋana okusinziira ku mbeera eriwo yakuswaza n'oswaluka ebyaliwo bye yayogera byaliwo so ne muleka nganze omuntu nasalawo mwesonyiwa asooka atambule ensi alabe anyumirwe obulamu ng'omwana obw'obuwala bannange omwana ng'omugambye statement ey'amaanyi
kakati abalungi abatulaba yenze Hadija Shigozi ntudde ne mwana muwala ono olunaku olwaleero bamuyita Hanibi ex wa Malevu UG Media. Bannange nina ekipya kye mbaleetedde abawamato estate management we bali okubeera nti no bakubanjiza rent. Gwe wenna landlord ng'oli eyo ng'onoonya kampani eyeesigika gy'okwasa amayumba abawamato estate management bakuleetedde ekipya nti basobola kati okukwata ennyumba zo wamu ne baziteeka under their management ne bazirabirira ne bazijjamu ssente nga we bakuweereza. Tobonaabona na ssente, tobonaabona na bapangisa. Abapangisa tebaagala kusasula ssente, naye bw'okwata ennyumba zo n'oziteeka under wamato estate management bagenda kukuyambako kukola ki? Okukuŋŋaanyiza akasente ako mu bwangu, mu bulungi, nga tokooye ate mu budde. Beesige banoonyeko ku nnamba yaabwe ey'essimu gy'olabawo wammanga ate obeere ng'oyongera okumanya ebisingawo. Balandiroodi mwenna temuddamu kubonaabona. Wamato Estates Management weeri okubeera nti nno ekumanagingira ennyumba zo, ekumanagingira property yo, ekuggyiramu ssente ate n'ezikuwa bulambalamba mu bulambulukufu. Ntudde n'omwana ow'obuwala Hanibi olunaku olwaleero. Hanibi ono mumumanyi bulungi kati wenjogerera tunaweza weeks 2 nga tubadde nabo ne bbaawe. Kati ekisi annaga munyomeddwa obulamu buza kuba tulaba omwana ow'obuwala. Naye wiiki 2 zaaweze. Olimba naawe. Wiiki 2 ziweze? Ziweze. Omusajja kati mugenzi yagenze. Ex wange. Ekigwe buza kuba tulaba. Abatulaba olunaku olwaleero muli mutya kansubire muli bulungi. Naye bannange nga nabalaba mulina omukwano gw'ekimmemmette kati gwe n'omukwano gumwagulese gugende gutyo. Mwabadde mutandise okubeera mwenna? Twali tetubeera ffenna. Naye yali akusasulira ennyumba biki? Nali wa mukwano gwe. Ate osese. Wali obeera wa mukwano gwa Malevu? Yali yantika wa mukwano gwe. Kaakati ye ng'abeera wa maama we? Alina ennyumba. Kaakati lwaki takukkiriza gendayo? Owaayi twali tetunaba bituuka nnyo ebyo. Kaakati n'akukwata akuterese wa mukwano gwe. Mukwano gwe mulenzi muwala? Yali muvubuka naye ng'akola safaari. Ng'akola safaari? Nange nno ssenga w'abaana ku mutimbagano kuno bannange munsaasira nkoowa ndi muntu nkoowa. Kaakati nasemba okubalaba luli olunaku nga muli muti era nga mugenda mu pate ku gundi ku Lutembe Beach. Kiki ekyatuukawo? Wayambala akakondo kawanvu n'omusinga obuwanvu? Newe Sandi yambaddera yali mumpi. Naye wali omwagalirayo nga mumpi? Ekyatwawula nze ndawo obusungu bwe bwava trip okumusala kubanga yo bambi yamusala. Trip yamusala? Ate abo bonna ate ab'emmotoka zonna ezaali awo ku gundi ku Oryx baali baawa? Yatuuka ekiseera ku Hendi basi ne bakosta aba basi ne bazigamba ne zidda tusigaza kosta eja yagenderamu baddansi akatso na mawulire muganda wange Malevu munnange ntudde wano ne ex-wo azze okunyinyonnyola ensonga zammwe zonna nga bwe zaali. Nakuwoninga ku mwana ono naye nga omwana gw'oyina ng'alabika bulungi Malevu onaasobola omutereka. Kaakati yali asuubira nti ku ssente za trip okwo kwagenda okufunira apartment? Simanyi nteekateeka zo bwe zaali. Kaakati trip okubasala lwaki kyabaawula? N'ekirala naliko mu mazzi kale ne gaayoomu naye twali tetuwuga ffenna yali akola mu kweyo ennyanja kati nze we nali mpuga ne freezing bigere ne bisanyala jjukira simbanyi woga kati ne muyita kubanga yakola mu mazzi antwaleko ku showers bwe natuukawo n'agamba kansikemu ebigere biti kumbe waliwo bannamawulire bakwata ne bagamba gw'oli mwenzi ne babibuulira Malevu ate obusungu bwa Malevu buli wano buli kumpi nga ayitire. Bannange kati omusajja omwenje oyinzeeko katono bw'otyo omulekedde abawala ba TikTok bamweja vaani.
Owa inawulidde agamba mbu nno nakusimanga nakumaze nange namumaze. Abasajja balowooza bye bakozesa bokka. Naffe tuba tukozesa. Onkozesa nkukozesa. Omukozesa akozesa. Kaakati wali omukozesa. Ye nga bwe yagambye ye alowooza nti yali ankozesa yekka. Yagambye mbu yali akozesa. Malevu lwaki wayogedde ebintu ebifaanana bwe bityo? Okimanyi nti nkwetaaga wano eno mu gundi mu disciplinary committee. Ogamba otya omukazi nti omukozesa? Bwe yagambye. Bwe yali akukozesa. Kaakati gwe bwe yagambye nti yali akozesa wawulidde otya? Si kyamaanyi nnyo kikyo si kipya. Tewejjusa okubeera nti nno bbaawe oli omukadde eyamukuba empi. Yali okanaazi mukuba essaawa. Baatukuba ffenna. Sejjusa kutukuba just nejjusa kutusanga. Wejjusa okukusanga ne Malevu. Kubanga kati singa mubadde teyabasanga mwali badde muddawo n'oligaayi. Naye yansanga. Kati jjukireyo oba tokyasobola kuddayo nga neno byonoonese obaawo. Sitaaka. Naye Malevu yakulimba kimbuulira. Yakulimba kiddala. Kubanga nze Malevu yadde muganda wange nze ndisenga w'abaana ba Malevu. Nga mulinako likodi embi nakugamba ne nkugamba wano ono omukazi gw'ondeetedde Malevu. Ku byompisizaamu n'abakazi bo. Yali afaayo. Yali afaayo atya nga wali osula na wa mukwano gwakola safaari? Nga tetunnatuuka yeeyo mu kusula wa mukwano gwe. Kati watuuka otya wa mukwano gwa Malevu? Era ani yakuwa essuluza, ani yakuggulira? Ye kennyini. Ennyumba yagirekera Malevu. Ate yagimulekera. Malevu yamusabako. Yamugamba engeri gy'otabeeramu nsaba mukazi wange agira abeeramuko nga nange bwe tunonye ennyumba aveewo. Kaakati mukwano gwa Malevu tayinza okujja ekiro nga weebase. Ngamba yali akola safaari. Kwolwo safaari akomawo. Nange Mukama mulungi teyakomawo. Naye mbadde naakabala bajjuzi wano eno ku press conference y'akazibu Kapo. Neebuuza ekyabatabudde kinnemye okutegeera. Sinnaba kukitegeera. Nga we mbikunyonyodde. Kaakati mlindako. Ekyalutembe beach. Baleeta Costa nnya. Nga basuubira nti abantu bagenda kujja awo balinyera awo. Abantu bayita baguze tiketi eno. Ku press abantu bagula tiketi naye okumanya nga banayo ebintu bya Mukama Katonda. N'abasasula tiketi tebajja. Oba bamukwatirwa bukwatirwa kisa. Nga baali tebaagala kujja. N'abasasula tiketi tebaalabikako. Kaakati nno Malevu ali ku media agamba abantu mbu gwe yakutwala ne bakuwa enviiri za human hair ate kati wamukyaya ate simanya biki. Eno gye nyambadde yiye. Era nze mbadde mmanyi yiye. Ku press gugundi ku trip sali na penso. Waina penso? Mbu baakuwa ebiviiri. Bimeeka. Bimeeka? Kaali kamu ke najja nako wali eri kugundi. Kako Malevu kaakulangira ensi yonna. Ate nno nako nno teyakagula. Twakakolerera. Mutya? Twali tugenze kukola omukyala Priscilla Beauty. Akolera Wandege. N'akuwa akaviiri. Kyava Malevu yali ng'atula mu interview n'agamba mukazi wange wayagala enviiri nga musibisa. Kumbe tuna tugenda okuba akalango. Batwongere wiigi. Bambi I'm so sorry okuwulira nti no trip yasala Malevu naye abantu baba bagula tiketi nga just tebajja buzi then that is okay. Yes, just oba sente yazikosamu kisimanyi. Kubanga yandigamye nti yazinteekamu akalango ako twakakolerera. Okweyambaza nali neeyambaza. Kati sikiraba wa. Kaakati omusajja wali omuwaana nti akolera ki? Yali akola ki? Yes, namuwona. No, ye yantuusa kugundi ku media. Ku TikTok. Nedda. Kuki? Ewo omukyalo oyo gwe twakolera. Yampa wiigi. Ku wiigi z'olina nga bakuwaddeyo akawiigi kamu n'ogamba omuntu kamuwaana ntuusizeewo omukyala mpadde. Munnange etasiima ebulagiwa. Bandi badde bannyongera.
nno oli mukyala mulungi lwakuba Malevu teyakwata bulungi. Awa wana Malevu mu kamera abantu genda badizaawo a few moments later nakakati. Genda baterawo a few moments later. Kati muli kabwanango ne bbaawo. Bawangani. Ne ex boyfriend wa? Ani? Malevu. Nze simulaba nako nze kuva twava ku trip sidanga mu mulabako. Kati si ex woto mbalamba ex. Simubala. Tomulabangako. Tomulabangako. Okuva twava ku trip sidanga mu mulaba. Kati soko mbulire scenario eyo omusajja ne bakusanga ng'oyunga amagulu. Bakuyunga amagulu Malevu. Abanamawulire bakwata video. Kati Malevu n'avaayo n'awanda omuliro. Simanga omukazi nza nnemye. Omukazi mulaba n'abasajja oba yalona n'abasajja bameka. Nze sibamanyi bayogerako. Kati gwe teweewozaako. Kitegeeza nawe omusajja wayita omwagala. I'm too beautiful for that nonsense. Ekikigwe? Yes. We bakukwatira mu musango teweewozaako. Oyo Katemba simukola. Olaba n'erijje namala emyaka enira seebuzaako. Kale ate olwa ne wa weeks ebbiri zayogete. Bannange. Bano ate nno temulaba nti balala. Naye ate abaliddawo be tuzadde. Mujja kubawulira. Omwana ngambye she's too beautiful for that nonsense. Yes, you are beautiful naye munnange obutuwa omwogera ekintu omwagali kitumukyogerako. Oba yakujajingirawo. Nedda katolaba yavaayo kuba trip twali ku Sunday ku Monday ngenda olaba nali neebase n'akazuuko ka nscrollinga ku TikTok for you yange yasooka okundeetera nga agamba bannange nze kaakati omukazi annemye nga sibimanyi nako takubidde nasimu tabinnyonnyodde nako tabimbuuzizza nako mwavaawo mutyawo kubanga ng'abantu abagenze wamma ku biiki Lutembe ekiro ekyo muyina okusula babiri omusajja alina otola shahada ekiro trip nkugambye yamusuula eddalu kubanga obudde obwo wo bwennyininyini ng'abantu tebazze amagezi yali takyalina. Yes, yali egenda mumutta mukama wa buyinza tumwamulaba ne ku macupa. Era tewaliyo ku ccupa. Ku ccupa nagendawo nkeera waalo. Then naye ng'olwedda amaze okwogerayo kasasiro ngendayo sigendayo nagenda essaayo emyoyo ebiri. Naye wagenda n'omulaba. Nagenda. Kati naakuwa nsonga ki? Nedda yali mulwadde nga tosobola mubuuza. Gwe yali girlfriend we omulwadde bali eri bonna abali mu room basooka ne bafuluma kubanga abalwadde ne ku kitanda ng'omuntu nga bbaawo bakirizaayo mukazi wo era n'olubuto oyinza n'olufunira. Wulira olimba omuconsona ku kitanda. Tolabangako omugenzi ng'afudde n'aleka omwana wa myezi ebiri olubuto nga tebagamba omugenzi yabadde ku kitanda agamuyi. Ebitundu byonna ebirala eby'omuswajja birwala naye wali tewalwala mukwano. Okitegeera tewalwala. Kaakati wali olina okugamba bonna abali mu kasenge nti mufulume njogeremu ne Malevu. Kale nze saakitegeerako. Tebaakubuulirira. Kyokka bannaye abaana b'obuwala mbagamba mujje mu Muslim singles. Bino bye tukola tubabuulirira. Tukola partner search, tukola parental guidance, buli kimu. Edda okubuulirira okuba omubuulirire si kwe kufumbirwa. N'ogamba tukola partner search. Kubanga okubeera omubuulirire kitegeeza kuba na mpisa mu bulamu. Tolaba we wafiirwa omusajja. Musajja ki? Malevu. Waligenzeeyo n'oyogerako naye tewasobola kwogerako naye. Nafiirwa omusajja omu. Nafiirwa omusajja omu. Wafiirwa omusajja omu. Kati omanyi ki oba enkya onaafuna omulala? Enkya oba wafunye edda? Sinnaba oba emyaka egirijja kubanga enkya wali kumpi. Ate eno Muslim singles sigiriimu nzekka. We are a group of people. We are a group of people. Buli muntu akola omulimu gugwe. Mulimu abakola parenthood nga ba-mentoring abaana bato. Waliwo aba-mentoring abantu abakulu. Kimanyi nti waliyo ba-ajati abajja okufumbirwa nga tamanyi na kuwaata ttooke.
Okitegedde? Ekyo kyomba. Kaakati byebyo bye tukolako. Nti oyagala muntu wakwogerako naye, oli depressed mu bufumbo baakukubye, omusajja akumenya akalinda minyira akagize toyina gwe obuulira kyama. Office yaffe ekola ku bintu bwe bityo. Esangibwa Kololo. Kale bwe ndidda mufumbirwa ndibanoonyangako. Ne bw'obeera toli mufumbo ng'oli mwana wa buwala naye ng'ensi ekulemeredde. Ffe tukuzaamu essuubi. Teweetuga. Tokkiriza kwetuga jangu oyogereko naffe. Tulina bakansulazi abalungi ab'obusiraamu. Tulina parental guidance office yaffe. Tubuulirira abakyala. Tunoonyeza abakyala abaami ate tunoonyeza abaami abakyala. Kaakati mwaŋŋamba nti Hadija simanyanga okufuna omusajja omusiraamu kizibu era biki. Tulina Muslim singles to halal marriages. Mujje ekibiina kyaffe kinoonyeza abaana ab'obuwala abaami n'abaami kibanoonyeza abakyala. N'ebyo nga bwe mbikunnyonnyodde byonna tubikola wammanga awo. Katuddeyo obuto ku mboozi tonzija ku mulamwa. Kaakati ojja mu ddwaliro Malevu omugamba otya yakulaba? Yandaba. N'atabako kyayogera? Omuntu omulwadde yabaaba kubanga yali muyinga aliko n'amacupa. Kati baamujja eri baamuleetera mu ambulance? Yazirika? Simanyi ngeri gye yatuuka ku nzize nagendayo ku makya. Mwayawukana mutya eyo ku biiki? Ku trip navaayo n'emmotoka gyali yampadde eyantwala. Yakuwa n'emmotoka? Eya mukwano gwe. Mukwano gwe n'akuzza? Nandropingako. Kati era n'osula ewa mukwano gwa Malevu? Aliwa. Yandeeta. Eyo esafari eyagenda esafari? N'enzirayo gye nsula bulijjo. Gye nali nsula bulijjo. Kati wavaayo? Yangobayo dda. Nyumizaawo awo wonna mukwana I am missing. Twali ku live ya Kabaata n'agamba newange sikyakwagalawo. Nedda n'agamba naawe mwayawukanira ku live? Nedda yenkwambi yabyogera ku live ebyo byonna. Era bwe twava ku live n'agamba mbadde sisaaga ku live vaawo kubanga nze abadde akugatta n'oli tetukyali baagalana vaawo fune wodde. Anoonye ku Deriki. Omanyi Deriki ono ye muganda wa Malevu amumanyi nnyo okunsinga. Esimu yange eriko ssente eri mu mmotoka. Tofaayo jiro tukwatanga wentekako ano credit. Owaayi Deriki oyo tuyise mu bingi ne Malevu yatutambuza paka eyo kyengera nga mukazi we bamukoze eki amufunisiza olubuto aganya oddulabirira. Kale ebintu bya Malevu biwanvu ate n'amala n'ajja n'akola ki n'abanja omwana. Byebyo bye nali nkugamba nti saagala ogwe mu bizibu ebyo naye nga tompuliriza. Ayina laavu nnyingi naye laavu ye eggwawo mangu y'akaseera ate obusungu bwe buli ku ki? Kumpi nga Haiti. Buli kumpi. Omuntu omumpi yenna aba n'obusungu bukimu aba alowooza omunyoma lwa bumpi. Abeera ne low self esteem. Kaakati yalowoozanga nti omunyoma lwa bumpi. Nyumizaawo wonna engeri gye mwayawukana tobinviirayo bulungi. Kati munnange bwe yankubira essimu n'angamba awo sikyakwagalawo. Noonyawo dda. Nnaku yalumaazi. Nga eri gye nasookera sisobola kuddayo nga nene wa mukwano gwe. Imagine bakugoba batya wa mukwano gwe singa yanfulumya muzigo gwe nga naye bangobyeyo. Nessuka ngenda kale wa mukwano gwange puyipuyi. Nosula wa puyipuyi mufumbo alina n'abaana. Maama mukyala wa puyipuyi yakukkiriza okubeerayo? Kati puyipuyi namulabira ku mukyala we. Muli ba mikwano ne mukwano mukyala we. Kwe namulabira nembeerako awo nemmala nenvaayo kati nawe mbeera. Kigambwe. Nze mbadde simanyi nti nno embeera eri bweti era mbadde nkukubira nga nkuyita mukyala Malevu nga ndowooza nti Deriki oli live mu programu ntudde wano eno ne mukyala wa Malevu gwe bagenda naye ku Lutembe Beach. Yegwe muganda wa Malevu gw'osinga okumumanya. Omwana tewamubuulirira?
amubuulirira. Omwana azze wano andopedde emisango mbuno bayawukanira ku live ani gundi n'agenda ku live y'akabaatya n'agamba ono afulume mu nnyumba ya mukwano gwe. Omwana nga namubuulirira bannaayo Adija tewali kye kitakoze. Wayogerako ne muganda wa Malevu Deriki? Toyogerangako naye ng'ate agambye yakubuulirira. Wabuulirira ani? Wabuulirira omuwala oba omulenzi Deriki? Omulimu gwe nakutima tewagukola? Nabuulirira omulenzi ng'amanyi ajja kubikola byonna. Naye omwana oyo Malevu tawuliriza. Tawuliriza, alina omutwe omunene. Simanyi kye tugenda kukolera Malevu kubanga oyo Malevu okudaga abakazi aba buli kika buli budde. Naye ajja kutereera, alina bye yaŋŋambye awo ekiro. Naye andaga ali mu kkubo. Ajja kutereera, bijja kutereera. Ajja bitereera. Yafunye dde omukazi omulala? Omulala ye abakyusa nga ngoye. Amuvinga onu mangu. Abakazi Malevu abajja wano bawo yafunye dde omukazi omulala. Ogenda kukola otya? Kyaki? Yogerako ne muganda we wuuyo. Mulamu wo. Wasubye otya ssebo? Bulungi nnyabo. Anna simanyi na kyakugamba. Kubanga n'amanyi gampedde. Tofaayo. Nze kola ajja kudda. Ate nga yafunye. Nze kola aba sirina wembeera. Mbeera wa mukwano gwange. Gye yanteeka yangobayo. Yangobayo nakola live y'akabaata nanswaza. Mbumbu naawe toddamu bubeerawo. Tofaayo ngenda kumutereeza oyo amugobe gwe yakafuna. Nze bamulekere mukazi we nange sikyamwagala. Ate lwaki? Onaabeera ng'osula mukwano gwo. Ate kati ennaku zino yafunyeemu ku ssente. Namubeera ku lusegere. Mbu turipu yamusala yagenda n'abantu 14 mu takisi. Oba noono omwami saamulabayo. Wajja ku tripu. Yajja n'abaleetera ssente. Ku tripu kwennyini wajja. Najja. Bya Malevu bannayo. Nali mu Subaru ya bbulaaka. Saagiraba. Kaakati nze munnange Malevu siri ready kuddamu beera naye. Kubanga mwana yanswaza nze n'agamba mpuno nabadde n'abasajja nga 8, simanga nina owokukalina, simanga nina owowa. N'avaayo. Ngenda bakansolinga, ngenda batuuza bakansolinga. Nze ndi muganda wa Malevu ate ampulirizaamu nnyo. Nze saagala kansolingi. Njagala kufuna walala wembeera. Njagala kufuna wembeera. Tujja kufunira tofaayo ngenda kwogera munaye. Kale. Tukufunire w'obeera. Ye tasobola kunfuna, tusobola kwogera naye n'anfunirawo tekisoboka. Ajja kufunira gwe kakana nja kwogera naye tofaayo. Njagala gwe abanfunira. Wanje? Njagala gwe abanfunira. Wanje maama. Ye kati ye twayawukana nze naye byaggwawo. Ate kati osobola mukola n'ogamba ex wo mufunire ew'okubeera gulabe ekyo kisoboka. Kaakati oyagala kutwala muganda wa Malevu. Nze sasi. Oli ow'emmotoka ya bbulaaka. Sigimanyi nagimanya. Mbadde mmanyi asobola okumpaayo ku buyambi. Ojja gimanya. Kaakati ate avuga ne Benzi. Nze nja kufunira tofaayo. Kale neyanziza bera bulungi. Mba Adija oyo. Deriki, ate omwana omaliriza okwanye mukwane. Olowooza seewangulidde. Malevu bw'aba alemedde ekintu kankikuwasaganye. Deriki! Teri mukwano toliiyo. Ate kati omaliriza omwana okwanye mukwanye. Okugayo kwogerako naye. Nze ngenze kweyagala kati. Annange. Ebyansoose kabwokaaba. Ate Deriki mbadde mukubira ndowooza alinawo kyasobola oyamba oba ayogereko ne Malevu. Ate n'agambye mbu Deriki anfunira ennyumba. Kaakati Deriki alina ssente ze waakufunira ennyumba ogenda kukola otya? Aba nnyambyeko buyambi. Bwakugamba nti ogende naye.
tasobola kubanga oli bali bati nemale. Kati aba akuyambanga ani? Ng'omuntu ayamba omuntu gwe yali alabyeko. Kaakati mu kiseera kino onoonya ssente za nnyumba. Oba onoonya omuntu alina ennyumba akusuzeeko. Abasajja abalina ennyumba bangi buli omu ajja bali mu kunsuza already sisula wabweru. Naye oyagala ennyumba eyiyo ku bubo. Kaakati okola mulimu ki? Nze nasoma makeup naye bannaawo mbadde sikola. Tonnabafuna mulimu. Ssente zikubeezaawo ozijja waate ng'onyirira bw'oti wiigi osibaza bbeeyi. Zino wiigi zange nali nzirina okuva edda. Nze nga nze omuntu natural mu beautiful. Mwana muto. Omwana muto. Tetujja kukatemamu abantu bakitegeere nti oli mulungi ate kyekituufu. Kaakati oyagala ate tukasalemu tukasaliramu ki? Kakabeeremu. Jasize kyendabye bambi okyali muto. Kaakati singa omuntu avaayo ng'alina omulimu ng'ayagala gukuwa osobola okukola? Mulimu ki? Mulimu egimu gy'otakola Kaakati osobola kukola mulimu ki tubuulire? Makeup yekka. Omuntu bw'akwasa edduuka lyo omutundira oba furniture oba ngoye oba hijaabu. Ebyo bye mbadde manyi bye nasoma ebyo mbadde manyi handwork hands on. Ebyo mbisobola. Ati nkubuuziza osobola kukola mulimu. Kiraba wano media we tutudde abantu bangi. Yadde ng'emmozi tugisekedde mu nze nsesa lwakubanga nakuwoninga n'ogaana okumpuliriza. Nze nali mmanyi gy'olaga. Mugana wange mmumanyi obwongo obugundi obusungu bumuli wano. Ye aba anyiiganyiiga buli kiseera. N'omugaa nti mumpi oba omusse. Ayinza obba ye alaba yenkana n'emusiraamu. Alaba yenkana ne Sseegono. Omulimu osobola okukola egyo egitali mu kusoma nsobola ogikola. Kaakati bwe bakuyita okole nga housemaid mu nnyumba ya nga celebrity ki? Shiba oba Zari. Ku Zari ne Shiba. Ne bakugamba nedda tetugambye olondeko just baga jangu tulina omulimu wano eno Zari akuyita okole nga housemaid. Nyenda. Annange. Toti kula omusajja wa Zari ettaffaali. Omusajja ki? Omusajja we mwennyini. Mbadde simumanyi. Tomanyi musajja wa Zari Shakibu? Ono gwe baayawukanye naye. Bazeemu. Abo tebaawukana baawukanamu nnaku bbiri. Tebiringa ebyammwe ne malevu. Lwakuba bo ne we baawukanamu eddakiika 6 balangirira. Zari. Annange Zari yasoma ki public relations. Ne we baawukanamu ne Shakibu eddakiika eza alangirira. Ku ssaawa 10 ogenda olaba atazzeemu abagamba naye tuzzeewo. Eriravu sigirabanga bannange. Laavu yonna muba mu butakkaanya ne muddamu. Naye kati mwe lwaki mwagaanye okuddamu? Nedda. Mukama Katonda naye alaba. Akebera mitima. Alaba ebisoboka n'ebitasoboka. Naye bannange eryo lyonna ebbanga lye mwabeerawo nga mupepe yanze nalabanga mwabalina laavu ennyingi. Kuba waŋŋamba no nga nze bebi mwagala n'obumpi bwe na buli kimu kyonna ekimuliko. Era nali mwagala n'obumpi bwe nali mwagala muwanvu era yali mumpi. N'omukyawa just like that. Tewali. Omusajja omumpi alina watuuka n'awanvu wamukwana. Ne mwenkana size. Wabula mundeke. Mwana mtoto mwonoonoono seka mwonoonefu naawe tojja musobola. Abalungi abatulaba eze Hadija Kigozi ndine ex wa Malevo olunaku olwaleero. Nze sirabangako omuntu ayawukana n'omuntu n'amwegaana nti si ex we. Nedda mmanyi lwaki mwegaana. Omukulu oyo oba omwami oyo tosobola kikkiriza nti neereba mukwano gwe gye yanteeka nga tasobola kujjayo. Ate atya? Nga tasobola kujjayo nga talina kyasobola kukola ye ng'omusajja. Netuuka nekisa nendowoozebwa mufumbo. Ngenda agamba ate alina abaana omwana alina omwana w'emyaka emyezi 7. Oyo gaye mufumbo. Ndowooza we twabeerera awo biri ebiseera byonna byonna
ndowooza oba omukazi yali agenze mu kuzaala kubanga omwana wa myezi 7 kyalabika gayi mufumbo saalabika wala malevu mufumbo. Kaakati kogamba yali ayagala ku practicinga zino empisa z'abahaji nga gwakutadde eno ngeri alina n'omukyala. Lwakuba nti bambi tasobola talina ssente tannatuuka waawo. Ate gwe oli expensive oli wa bbeeyi. Siri expensive naye n'ennyumba yo yali tagisobola. Kati nga tonnaba mpozi kugenda wa malevu wali oli mufumbo ng'osula w'oligayi kitegeze w'oligayi wali obaddeyo nga weggamayo nkuba. Nali seggamayo. Ki yali bba wange. Yali bbaawo. Naye kaakati osobola mukubira n'omugamba muddemu mukwano ebyo byaliwo. Bannaye naye omukwano mwaguleeta dda mu kamera ne mutijja omusajja tasobola kusonyiwa. Tasobola munyiivu nnyo. Wamukubirako? Yamblocking. Naye weetaaga okwogerako naye? Nja kwogerakokko naye. Oba mukubireko ku ssimu? Olina ennamba ye? Sigirina naye osoogiba. Eno essimu teriimu, eri mu kasimu katono. Mbadde ngenda mukubirako wano munjogereko naye mubuuze tuwulire bwakuvuma. Tukakase nti ddala ekintu. Hello, ono Imex. Oli otya mukwano nze Hadija Kigozi. Nze Hadija Kigozi. Oli otya mukwano? Ndi wano mu program badde njagala kuteekamu. Kansuubira tekiina buzibu wano wennyini ku ssimu nga ntudde wano ne Honey B yayawukana ne Malevu nga njagala nkukubira enkubuuze oba osobola omukkiriza dde ewuwo. Kkiriza dde wange nze ebyange ne Honey B nali nabyesonyiwa. Wakita Saagala nkulembeze ne Honey B tetukyasobola kuddiŋŋana okusinziira ku mbeera eriwo. yakuswazaswaza n'oswaluka? Ebyaliwo byeyogera byaliwo, so ne muleka nga nze omuntu nasalawo mwesonyiwa asooka atambulensi alabe anyumirwe obulamu ng'omwana obw'obuwala. Bannange omwana ng'omugambye statement ey'amaanyi. Sina wabi wenjogedde. Kaakati onajja ddi okunkyalirako mu kantu? Simanyi lw'onankubirako ojja kuba oŋŋamba, ojja kunkubirako oŋŋambe tulabe. Mbeerayo eyo ku TikTok nga nkulaba nga okola live ng'olirooniri. Omwana ow'obuwala toli ready yadde omusonyiwa omuzzaayo mu maka. Ekyo kiyinza bange obutasoboka. Wakita? Naye bannange. Ekkubo lyali ayagala. Ekkubo lyali ayagala ate saagala kumutaataaganya kubanga nze amwononera future. Yalaba bright future so tosobola ate kutawaanya muntu mbw'ate omuzza mbino ebitalina makulu. Nkuwulira. Talina mbu waasula, talina kyakulya, yegwali omanye ennaku ye. Amudanga nti wali teyasobola kukiraba ekyo. Wali teyasobola kukiraba so agira apambana ng'omukyala. Ajja afuna. Abasajja bangi by the way. Imex ngenda kunoonyaako ku WhatsApp Kale nyabo. neyanza nnyo mukwano. Kaakati n'omwana ow'obuwala obiwulidde? Biwulidde si byangu. Kati ozzaako ki bannange? Nafuna omulimu nkole. Ogenda noonya omulimu okole? Ebyabasajja obitadde. Kaakati bwe wavaayo omusajja ng'ali eyo Amerika ng'akwegomba tojja era kukkiriza. Mpoziko ng'amaze kukolera bizinensi. Ate osesa. Wabula tonsesa. Onoonya bubudamu tonoonya musajja. Wamala kukolera bizinensi kati ng'engoye engezo z'abasajja omusajja najja oggula olugoye ate n'ogenda n'omusajja. Saagala ya boutique. Njagala makeup studio. Ne mu makeup studio mulimu okukola ku bayimbi eyo mu video shoot olaba bakutwala ewa palaso
olaba ovayo nga palasa akuwasiza mala kunfumbirwa ekisoboka ekyo. kaakati omusajja oyagala ajja kati essaawa eno kutwala amala kukolera bizinensi Emanya ne wabandisewo alhamdulillah bankoledde business. si wabyawo naye sooka onoonye omulimu kati okole otuuke ku levo y'omusajja agenda okukolera bizinensi. Omusajja agenda okukolera bizinensi alina okusanga nga ajja kugamba nina bizinensi oyagala ya sente mmeka nti miliyoni 10 olinawo mmeka ate nga tolina woosula ate omugamba ate kati newo okusula sirina nsula wa friend wange bizinensi anaagikola Gye bali abasajja ye nga kyayagala akimanyi. abo boonoonya. Okay. Kale omwami ng'oli eyo ng'olinamu ku ssente z'okunoonya nina sisita wange ono ali wano yadde si musiraamu ye kamunoonyeze kuba yeesitukidde empozi Hanifa oli musiraamu kituufu musiraamu mbyerabidde. Kaakati jangu wano eno omwana ayagala omusajja n'amukolera bizinensi ng'omala kukola bizinensi ne musooka muvaawo naye otherwise wataasobole kugikola tomufunye kati ogenda kubeerawo paka ddi ewa mukwano gwe mukazi wa puipuyi taatuuka ekiseera n'aggoba Ngambi nabeerayo kennaku 2 kati olina ewa friend wa walala gy'obeera kyokka bannange oli muto omwana muto nnyo ono malevu wayonoona future y'omwana walibadde tomusigula kuva wa bbaawe omusajja wo wamukubise omusajja wamulabye ebizibu bingi mu kiseera ekitono wali omuvimbisa ku TikTok yes kyali kituufu naye omusajja munno okumugwa mu malaka n'amukubaakuba empi ng'akuba omwana omuto manyi kibeera oba obusungu yali yabutereka okuva ku olwo simanyi kale just oligayi naye mukambwe muko naye okubeera omwana omuto kibi naye bannaye buli muntu yeetaaga n'akula n'afuuka muntu mukulu weetaaga n'okula n'ofuuka muntu mukulu. Omuntu omukulu yakola ki? Omuntu omukulu aba mukulu oba omuwuliranga n'emyaka gye byalowooza bya kintu kikulu nnyo naye kati gwe okyali mwana mutejo gy'emyaka kati okyenjoyinga bulamu mu myaka gyo okitegeera weewa obudde okule omanye kyoyagala nga tonaba genda nnyo mu bya relationship nnyingi okitegeera kozi kati abasajja bajja kutegeera tolina woosula oli desperate balabe nga gwe ali desperate batandika okujja nga buli omu akunoonyaako bibi okitegeera. That's why nkugambye nti atannabaako kyankoledde so agenda naye gwe badde looza ntegeeza okimanyi nti omusajja asobola okuteekamu kyonna okukufuna n'akutuusa ne ku buzibu n'akupangira n'ababbi n'aka bizinensi ne bakabba obutunda bwonna bw'ataddemu bwonna n'osigaza ennyumba enjereere ne landiroodi nga babadde bamusasuddeyo essente za nnaku 5 just obeeremu nga bakimanyi nti ennaku 5 bwe ziggwako renti agenda bba aweddeyo n'asindika ababbi ne babba ebintu tokimanyi naba ng'akwawudde omugjeemu nga n'ebintu tolina era naye aba abonyeebonye manyi process y'okukola ebyo ebintu kakati gonaakolerera kubonyaabonya bantu nedda naye ali gumiti ompadde example tekiba kyakakeeka waliwo okwawulira bali giba gy'emirimu gyabwe asobola okutereka nga nebyo ezo ennaku 5 ova wuwe n'ogenda ku mulimu bagenda okukubba ng'olina wuwe nimbye bagenda okukubba ng'akwejavanye ennaku ezi kyogaawo oba tofiiriddwa in business ways omuntu anakola business ali serious oba omulala yes musasola mwenna range maama nga tannaba kuyita wa muntu kwogera naye n'amugamba mmuleeta olaba omuntu ali serious nga agamba noonya abantu batwala mmotoka ku mbaga ne baziwaayo ate ekyalo ne bazikima kuva mu by'embaga waakiri aleka renti n'afiirayo mu ekyo ekifo naye sitoko yenna ne bamubba era naye abafiiriddwa ezo ennaku 5 zaabaako ejavaanye olowooza ye abatafunyeemu mu business ekintu ekyo expensive okutandika ye rent neddala bayo si byakufa ku mubiri
ekintu ekiri hard okutandika nakyo mu business ye rent n'oyo interior abeeramu capital mwangu. Ono mwana akyali muto bannange. Naye kale nze nkiraba nti just okyali mwana muto oba oliawo kyoyagala tonnaba kitegeera bulungi. Naye ojja kukula. Ojja kula obulamu bujja kugondera. Nekitoza naye wabiyitamu? Saabiyitamu naye nze nkoze nnyo ku bawala nga ggwe kati experience nnina nnene. Omuntu okuba ne experience tekitegeeza nti nno. There is experience and skills. Nze ndi skilled mu abawala. Kyekyo kyewambuza mbu gwe oli mufumbo. Lwaki gwe obulirira abafumbo? Waliwo omuntu okuba nga alina skills mu eyo profession. Haruna yagamba, yayimba n'agamba, weebuuza otya k'oyo atafumbirwangako ku baba advisor bo? Anti kubanga saagala oveeyo ate ojjo nneegatteko. Bano ba buyimba na firimu. Tebali mu real life. Nedda bye bayimba byennyini bye biriwo. Tebalina kuba bonna. Nedda bo bakola birala naye nga ye kyatadde ku mmeeza nga kituufu. Anti tetwagala baveeyo bajje batwegatteko eno gye tuli. Ffe tumanyi ekiri eno. Wonna asobola okwesasulira rent. Wonna asobola okwegulira emmotoka ggwe gye nvuga. Onaakisobola. Onaasobola okwezimbira ennyumba. Gwajezimbira. Onaasobola okweteekamu ssente. Wali abantu abamu ng'ebyo tebabisobola, tebalina ogwo omutima. Nga balina kumala kwebaka wali babibawe. Kati si byangu. Beerayo obeere embaka g'omusajja, obeere n'ennyumba z'omusajja n'ebintu by'omusajja. Omusajja bw'afa abafamire bakuggyeko ebintu. Tebabiggyeko. Ate kati omusajja afa abafamire ne bakulekera ebintu by'omusajja. Ate mbadde ngumiikiriza ate affe tubabitwale. Tebimanyi. Nyoza olaba omwana muto. Omwana okubika nti bbaawe afudde. Ng'ebyapa byonna amaze okubibika, amaze okubikweka. Anyways, yebadde by the way baddia. Tudde ne Honeybee olunaku olwaleero omwana ow'obuwala kino kikuyigiriza kino ow'obulenzi. Nze ndabanga gwe yapakuka ennyo okugenda ne Malevu. Malevu mu bufunze yakugira yakulimba. Nakola ensobi. Naye tewejjusa nnyo. Ffenna tuyigira mu nsobi zaffe oba mu nsobi z'abalala. Oyinza olaba ensobi y'omulala n'ogiyigirako, oyinza okuba nga gwe ne weeyigirako so bwe bityo. Naye eyiyo gye weeyigiddeko nnungi nnyo okusinga ey'okulaba. Kale ngenda kusiibula olunaku olwaleero. Waliyo kyakyoyagala bakolera bali wano? Omuntu ayagala okuyamba akunoonyeeko atya? Ajja mu kabokisi kange. Ewa. TikTok. Okay. Kosa Honeybee. All right. Kale kati siibula abantu. Nasimaina siibula abantu. Pagaye mweraba. Abalungi abaagalwa mweraba, mwebale kunjagala, mwebale butanvaamu, mwebale butanvuma. Kimanyi oli abatanvuma? Bangi. Tebaakuvumya. Naye akala abanvuma be bali bano abakazi abafumba bakadidde mu bufumbo nga tonna kye bafunyemu. Otegeeza ki kati balina kye bafunyemu? Kati nga bw'ogambye era obufumbo bubasaze. Obufumbo bubasaze. Balinze babba baabwe bafe ebintu abafamire babitwale. Asiruuse, asulaaka, batayogera ali abaana nga baana baakula dda banalaba maama avudde ewa kitaabwe. Ate balina kyakukola, olina okubeeramu. Bantudde lw'abaana obayisizaamu eggaali maama. Naye bali eyo bawaawaala. Why can't cheat on my husband? Your husband can cheat on you, dear. Era nanti naffe si naffe kale abawala b'ennaku zino abasajja be baagalako be babba bammwe abakulu. Wakabadazo mumuleke ayita mu bingi. Nako mwana ono. Wakabadazo ayita mu bingi bambi naye alinga nze badde bava musondera mama Fiina. Which is okay. Naawe bagenda kusondera wano wenyini. Kati nange mbeere nga bali mu kunsondera nga n'owakabadazo bamusonde. Mwenna muli bato. Mutandike obulamu babasonde ne mutandika. Tobannyongera abavubuka abato. Malevu yampadde ki? Ogaye Malevu yakuteeka ku mulembe. Etasiima ebula agiwa. Guli ludda.
wigi gye twajja nayo luli gye nkyalina bwe twamala we twagijjamu ne tugizzaayo kati eno yange yo ngisigaza yamalevu yaddayo dda Linda kati abantu mwabagamba nti bakuwadde wiigi nga te bali tebagikuwadde omwabano gikubisa akalango ne mugizzaayo netugizzaayo yali ennaku 5 naye mulivinga life bannange omuntu nayambala mu wiigi n'agikuwamu nawe omulala nayambalamu n'ogizzaayo naye yaddayo dda abalungi abatulaba ono ye mwana muwala Hanibi mwebale kutya mwebale kusubscribing omwana akyakula awuliriza bulungi bwe yakiyitamu edda noonya ku muganda we yogerako naye otherwise birungi si birungi mwebale nnyo okutya mwebale kusubscribing eze Hadija Kigozi nkujjukiza nti abawamato estates management webali okubeera nti no bacollectingira rent bwe landlord yali eyo toddamu kwesumbuwa obulamu bugonzi banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu babeere nga bakuŋŋaanyiza akasente ako bakakuwe wamu nga tomaze kubira ono tenanti n'okubira namba 6 n'okubira bo balina encollectinga gye bakacollectingamu eri classic ne bakakuwa bulambalamba banoonyeko teesa nabo jangu obeebuuzeeko okwebuuza kwa bwereere mwebale kutya mwebale kusubscribinga assalamu alaikum